Wewa tukyali mawulire agatali kwa mutu wena basuubiza omugenyi waffe yatudde dam studio agenda okubanga atongerayo n'ekitundu ekyokubiri ono simulala agenda kubanga yanjulira amanya n'oluvanya tweyongereyo. Kulabye tusanze okulaba. Nange nsanyuse okubasalako. Oli bulungi? Mugaddewo kiki? Era nsobola okuggulawo gwasalawo. Olina ensonyi. Agwasalawo. Okali ku Bukedde TV soko mweyanjulire. Yeah man, Gravity Omutujju straight. Kabaka Okweepiica yali ku TV yo. Bwoli mukulaba right abon. Neka tumegenda ko mbulango soko ite break tukome. Ya katusoke tubukiriremu tukomewo obulango. Tugende ko mbulango. Wala mudugu yandabika naye nga kichenye ekyo kuandikira ennyimba zo. Gravity yewandikira tubere ba mazima ana kuandikira ennyimba zo. Gravity yewandikira ezimu enda anayambibwako enda anazigula ana kweta zitayite ezo zose otukuba otetenkanya n'oyiya kali ng'Okweepiica waliwo omwana bamuyita Young Levy namusanga nga akiyimba eyo mu ghetto Okweepiica n'enkibugulako mukinonyeza ku meaning yakyo ovuga nti kinagirako ko kuba bifaanani ono kyembuuza ate kiri mu lulimi Luganda kiri mu lulimi Luyaaye kyalo langa za ghetto Okweepiica means taking pictures okwetera ebishani nokimanyi olimba olwabuminga mu 1 week ani yaleta app lwali lunaku lumu ani yaleta app gye bateekamuko app y'abazungu eri ku TikTok eyo bagiyita batakowemu nawe wajekanga bwekanze oba mba mwenyenya ozina ne wato biriiko nange nakekanga bwekanze gakakutte naye abakatandika bana Kenya era oluyimba olw'amaanyi Kenya n'okusinga Uganda katunzi limba luzizaako bannaye simanyi tugenda leeta oluyimba naye oluyimba luyita emmere ya Ajati soko tusomere namba feeyo tweyongereyo n'ebirala tukiridde mugundi mu news yaman kati yalamba buulire abakulembeze mu Kasumba zone ekibuye bafunye obutakkanya n'omusuubuzi ne bamenyaawo emidaala egibadde ku kizimbe ekiriko enkaayana z'ettaka yaman tuwulidde Bukedde TV egasase negabaleetera ne mugalaba inonno kati tukkiridde minisita wa Kampala atongozza akatale ka West Side Market entinda ngona akubiriza abasuubuzi okukuuma obuyonjo sanitation obuyonjo kutusomera mawulire mwe balinammwe kundeeta njolese obukugu mu Luganda olumanyi bulungi nnyo amina natusobeza buli kimu kati olina ennyimba mmeka ennyimba nnyingi ennyimba sibala anyway so zibala kuba zange naye mba neetaagamuko time okunnyonnyola lulu ne luli naye nga nnyingi ngezezaako okuweereza eggwanga tukkiriza okusomesa eggwanga infact nze ne musajja nsomesa kati waliwo abantu batera okugera ku nnyimba zo naye nga ne Gravity ennyimba ze zino zinyuma era kizeemu nga ennyimba zange zinyuma zo zibuulirira zinyuma zisomesa naye kati bbanga ki mu music gwomazeemu ndayika mpezezaamu emyaka 10-11 awo kyaweze kuba 2011 paka kati njiba emyaka emeka nekanga 2011 myaka emeka awo 2011 nganduddemu nkaddiye Gravity abantu bangi babira mu music industry waliwo ebizibu ebibeeramu mbamu ebirungi ebibeeramu osooka otubulako ku bizibu ebimu byosanzemukko kati kati wali abaana ebizibu nze ndayika mbirabye nannaku zino kyogamba mukutandika tewali kizibu kyonna buli omu aba akwaniriza ng'ojja naye challenge zibeerawo nnyo ng'otuuse sinatuuka nnyo naye nga onaateera okutuuka ku togulanyisa okubaako ebyengera kati abantu batandika olulwana omanyi nze najja bagamba omanyi eno style kizibu kyaggiwangaala mbunaadi bagikuba babaddewo emyaka 2, 3, 5 ekinene naye balaba Gravity bamusuubira okugiving up
mu mwaka gwasooka awe azijja genda bayiruka wendi then ne banyigira era tebanjagala wewawo ate abanjagala basinga obungi so man naye nga nze wendi challenge ejo bad mind bangi nnyo batuwaayiriza batulwanisa boogera kino naye Mungu eva abakuludda lwaffe. Neera wali ebikujja kuwaya ntanga gravita akaabya tugamba omusajja okaaba ko kya butonde ko kajjiramu ni musajja mukaabi bwensanyuka nkaaba kwenyiiga nkaaba kati okaaba si problemu yange anytime maso okuwa tears of joy. Kale gravita soko tubulire ekiri enkya Encha tuli Lugogo wano wenyini kumpi ne Bukedde ne New Vision tuli Lugogo Cricket Oval tugenda kubeera mu Konsati yange gye bayise Okweepiica. Bajje tugende mu Okweepiica bajje twekube ebifaananyi. Tusookera ku kyawo ku makyawo kali nga ku makyawo waliyo bouncing castle ne face painting kuba tugenda gulawo emiryango ssaawa 4 engeri gye tuli muwulidde abaana bajje beesiige birangirangi banyumirwayo n'abayimbi abato abagenda okubayimbira abali mu myaka gyabwe so kumacha face painting na bouncing castle okuva ssaawa 4 paka ssaawa nga 10 then abaana abato baba baddayo waka then wendo ngetandiko sindogoma ebyaddala ku ssaawa 10 ebifaananyi bya ssaawa mmeka ebifaananyi byo bitandikirawo kuba wakayingira acha ate so bikubira buli woyagala ate abantu balina zi flashlights ne munzikizo so kikuba ne kivaayo nga kyekyo okuyingira mutwalo gumu VIP emitwalo 3 tebo ya milioni 3 obako obusembayo bajje mu bungi nnyo tunyumirwe Okweepiica nze ndi ready bajje mbayimbire mbakyakaze nga bwetera okukola bamanyi kyesobola okukola kale tusampling mu budde butuweddeko amise bakwongere oba guweddemu bye twakola luli era tubiddemu ogw'omubirizo ke ngukwatemu baganga kagoba nti gaweddemu yaman Okweepiica bagusina bwe bati